Yes, basically tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya ne Dobo Spampita Ntambi Chimso a rich boy Maxoli General Kwanti we tambula naffe 24/7 Kwanti yes wekomira wano no subscribing webale Kwanti owa opinion yo ngamba submission yo ku bintu byonna byeteka yate webale Kwanti yes otambula naffe lwade mu Kwanti owa opinion yo mu comment section yawo no tubulira kicholoza ku points zona zeteka yatulwadde mu kuba nti yes nawe otubulira owabula osomesa ku bintu nga bino okubeera nawo mukyala mukulu amanyikiddwa nga Zahara Toto waliwo omusajja omusudani ennaku zino gwapepeya naye bamuyita Don Solo yes Don Solo basajja abo omusajja omukyalo oyo ennaku zino gwapepeya naye era nga atulaga nga ali mu deep in love with that guy getwasembye kufuna kigererezo okuba nti Zahara agezaako kuba nti atekateka Mbagga yes like Zahara agezaako kuba nti atekateka Mbagga ate nga anytime from now omukyalo nayinza okuba nti yes atwalibwa now abantu bangi batandise okuba nti batandika okuwa submission yaabwe abalala bagamba mbu Zahara malaya ayagala just kubba nakuula ono omusajja kuba nti amuggyako obusente bwe olumala okumumalamu okumukaliza then omusajja awo adduke emisinde paka Sudani ate abalala bagamba nti yes Zahara azenga abona n'abasajja bangi abamwe bakakojjukira nti buli mwana wa Zahara Toto alina taata we wanjawulo that means nti tabadde nnyo settled mu relationship zabadde aze agwamu mpolampola so nolwekyo abalala bagamba nti maybe omukyalo naye kyekiseera okuba nti asettlinga ate abalala bagamba nti Zahara ageza kuba nti abba omusajja ono kuba nti amuggyako akasente amaleyo amusulewo recently waliwo omukyala yes Zahara gwe baalwa naye omukyala ono bamuyita Amanda omuwala ono ali side zeeyo ebweyogerera omuwala oyo wababaala nnyo amuyita Amanda jjukira nti Amanda yatigomyako koshera gashuma ne discipline mpolampola awo era omukyala oyo n'avaayo n'ayingira mu relationship ya Zahara Toto mpolampola era nga omukyala oyo oba omuwala oyo kata like asuze Zahara Toto mugati nga olutalo lwali lwamanyi nnyo ku social media naye ng'ate Zahara mukaaba okwekitalo yamala n'asobola okuba nti yeddiza omuwala ono omusajja ono era nga wetwogerera bapepeya bonna 24/7 ekibuzo kiri nti Zahara Toto asobola okuba nti agenda mu bufumbo n'afumbirwa Don Solo omusudani oba kawani ekibuzo kye tugenda okuba nti tukubuuza olwaddemu okuba nti yo tulekerawo yes opinion yo Zahara Toto asobola okuba nti afumbirwa ono guy omusudani oba kawani because tulaba nti Zahara Toto aze ayagalako ku bantu abenjawulo jukira nti yasooka ku dating guy omuyita Davis ntale ngono yali mu Tasker Fame project mpolampola n'avaayo yes na datingako omusajja mukulu amanyikiddwa nga Jamal Waswa ngono muyimbi then ate nga Zahara Toto mu biseera bye twakitegerako nti Zahara Toto yatandika okuba nti yasibako omusajja mukulu amanyikiddwa nga Davis ntale omwana yes yamusibako omwana oluvannyuma okuba nti bakizuula nti omwana asibuwe Zahara n'abba ebintu bya Davis ntale mu nnyumba yo lyamupangisiza n'adduka misinde era nga omukyalo ono yes yeryawo bw'atyo kati abasigadde batunulira bagamba nti Zahara ayinza okuba nga ali mu kusendasenda mu Sudani abeere nga amukubako akasente then amalasikewo ate nga abalala bagamba nti yes Zahara kyekiseera okuba nti naye asettlinga because emyaka gyegyo buli kimu akikoze femu agirina akasente agenda ng'afuna so tewali nsonga lwaki asigala ng'ayuuga mu relationship ezitasula kuba nti zimutwala mu maaso so nga abalala bagamba nti kyekiseera okuba nti Zahara Toto atuula so naye nga ate Zahara bagamba nti ze bebi wange mwagala kubanga yes natuza niya because of him like omusajja ono anfaako buli kimu nkifuna nkyetaaga sirinawe nsobola kuba nti nkola kintu kyonna nga ono omusajja taliwo 24/7 ye musajja gwendowoozaako gwendootako era nga ono omusajja wa kitiibwa wamaanyi wa buyinza kyensonga lwaki muwa ekitiibwa kye mwabadde balowooza mbu nze ono n'omusajja agenda mutta kati katugenda mu myaka 2 omusajja ono ndi naye era nga ndiwaddemba okuba mbategeeza nti ngenda kusigala nga mbeera naye mpolampola paka gwe kiruma oliwaddemu okuba nti wetugira ku munyanya zeze ensonga za Zahara Toto ne Don Solo yes now
Yes, byebyo ebife wadon solo kogata ne Zahara Toto. No, like omusajja ono yomu ku basente tycoon abalinamu akasente era nga akasente ke sika kuba nti ayogerera akasente ke kalina era akamansa nga bw'asobola naye nga waliwo nno lwatuuka naye n'amansaako oba olukumi yes n'apansayo ebbiri biwe ebityo naye nga omusajja ono akasente kalina so nebirala byebaolinda mu episodes zaffe ziddakuma mitantambi gyemso Rich Boy Maxud Junior sigala nga following up 24/7 ku mikulu gyaffe egyenjawulo ngamba Facebook ngamba Twitter kogata ne Instagram mpolampola osobola okuba nga otunonyayo n'otusanga then ne tusigala nga tukuwa amawulire nga gwalina okubeera. Bye bye for now.